What's Wanje madam. How comes into paper yeteri mu office? Akati? Kijja okubanga paper yeteri mu office. Tewakola exams. Banaye madam nze nakola buli kimu. Buli kimu kiki wakola? Banaye nakola ebizaamu byonna sinati nasubwa. Nze gwe mumanyi mwazi sanze simanyi. God. Okimanyi nti ogenda kuddamu osigale mu class omulundi. Sesobola. Nga nvaamu nga ngenda mu ndala. Paper jeri. Nze nakola nabikola sijja kubiikiriza lwaki mwagala okunzibiikiriza. Muntekemu mu ndala mundekemu olabe we sibuuka ne ngenda mu eri eddako. Kati nga lwaki munzizaamu nga nagikola pepa. Kanji noonye wano ndabe era nze nkubuulira. Kubanga si eyo yange eyo. Sinze mpandiika bwentyo. Neyo gudu eyo yange neno yange wajiwanza. Gadimba tekisoboka. Ani yamaki? Tekisoboka kubanga wafunye zino zonna. Wafunye pepa ina no. Gadimba. Yanje madam. Wanange nga wakoze ku luno. Kyogambero pepa gwe wagikoze. Nze nagikoze. Bulijjo amagezi mwegali muno. Kirwaki bulijjo tobikola? Ngamba saasira. Kakati toddamu tusaasira. Nakugambye. Gadimba. Yanje madam. Webale kusoma bannange. Kale madam. Kubanga. Laba we mnabukoonodde. Ezo zonna gudo zange. Gadimba. Wanje? Okakase no pepa yo. Yange, tolabe. Nze mpandiika bwenti. Naye. Eddugala nnyo. Nga ndaba. Koliko asinde Josephine. Gwasinde Josephine. Tufudde. Asinde teyabikkako linnya lye ne ndikoppirako.